nze budala nze Maimuna nze Fatuma mu bunafu bwange mu bumpi bwange mu bwavu bwange mu bweru bwange mu kiti kyo kyonna Mungu kyakwazise okubanga Mungu alina wakwagala n'otunulanga wooli nga leero Lwakutaano essaawa 6 dakiika 5 oba 7 ng'akwagala kuba masajidi lillah ne weetunulanga Mungu wooli weebazanga nnyo era kikukkakanyanga ekitiibwa kyo n'amagezi go wetunulanga muloga nti nzaani Yakubu n'obwa Yakubu bwange nzaani Hussein n'obwa Hussein bwange nzaani n'obwa Ibrahim nga Mungu wanjagala kubanga eriyo abayivu abakusinga eriyo abagagga abalina by'otalina eriyo balina zi PhD nga kiro babakoode tebannamanya nti bakooddwa era bw'ozuukuka nga weebazanga nnyo Mungu ebyengera 2 wemwa nti Mungu nkwebaza ala ni'matil Islam okubanga wampa ekyengera ky'obusiraamu nonyongerako ekyengera ky'obulamu ebisigadde bitono nnyo ebitawanya ng'abanadamu Mungu bw'abakuwadde ebyo 2 naye otunulanga nnyo nga Mungu alina waakwagala oba Mungu yakuwa obusobozi bwakuwa zaka n'otunulanga bali mu maali oba gye balogiwaayo n'otunulanga Mungu obusobozi bwe yakwagala okubanga essola y'ejjama eya dhuhuri 7 akwagala muzikiti nga waakulaba fuula baddayo mu magezi ga bulijjo nga munno mugaggawo mukwano gwo ekikamu owasanga bakuwa kaadi ya mukolo owiira otanga weeraba otudde mu ntebe ng'ate bakuyita 7 era z'otuuse naye ng'akuyise akoowoddwa ebyatuma omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga yajja rahmata ilaina rahmatan lil alamin omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajja nga kyakusaasira gye tuli n'abanga byeyigiriza leero ebikwetaagisa n'okoowolwa gwe n'oyanukula nga Mungu akukoowodde wekkakkanyanga noganzaani fulaba otuuka butuusi ku lusegere lw'abanene otuuka butuusi mu mbiri za bakabaka n'otunula nga weeraba oli kyabbeeki naye gwe n'obanga Mungu waakwagala wootudde hakubuuza mu surat al-Bakara aya zitutunuulidde tusoose ntunula mu sura gye tuddiŋŋana ennyo muri swala tuŋa nti amateendo ga Mungu eyo senga twali tugitegeera obukulu bwayo n'ebitiibwa byayo n'obuzito bwayo bwe gitunuulire nya aya 7 naye nebasuula ayati 7 tezaalekayo bwetaavu bwa mwana Adamu bw'alina ate tezaalekayo kusiima kwa mwana Adamu eri Katonda kwe tezaalekayo bizibu bya mwana Adamu by'olina naye ng'osoma 5 marra okisoma emirundi 5 osobola bw'oba osaala akanyadduza tunyonya nti omuntu bw'azisaala olunaku ogenda ogitunga ng'ogisomye emirundi egisukka 20 omutegeezeza mbungu mwe bannange ffonnyo onnyonnyola munno muntu munno mukwano gwo nfaafe empawo nadde banaga nti wallahi omusajja Abdala omusina gwe ngenda kumulekera mulekeraani n'omusajja nnyonyidde bwe yali awasa byali bigaanye sente nze nazibala naano n'omukazi omukazi bwe lubuto lwaluvamu nze navuga emmotoka ne ntwala omukazi n'asimulukuka abaana ebatuugosona omuwala maayi ku simu yaffe yali alemye omusajja oyo bwadda mu maaso go ng'alina ekimukutte era bwodde bala haja kyakugamba lwega nti wange budala shahaji omusajja oyo ddala omuzali ani agenda okumuyamba naye nga kyolina kitonde kiyinza n'okubanga nakyo kyabuliddwa naye eri mungu negati iyyaka na'budu gwogamba oyo talina kiri waggulu we gwotegeeza nti ihdina sirata almustaqima talina kiriyo talina kyeyeebuuzaako ku kyaba nsazeewo ng'ebigambo bye n'amaanyi go biggwera mu konsa yakunu alagira ne kiba waba yalagidde wano gwe budala kugaggawala kyawedde abasigadde mu mumaamiza oba kasajja se naye nga ye yalagidde kyawedde alagira nga bwe nyimiridde ku nzindalo n'alagira nti sirika nesiddayo kwogera wala kalma alagira gwampuliriza wootereeredde n'otaddayo kwekyolega n'omusajja twabadde okutuba ekitundu ekisooka nga tekinaggwa twagenza okulaba ng'alinga awuliza khatibu obuyinza abulina kyakuza nti maagarraka birabbika alkarim ekifo mwoli wonna w'oba oli yali atwaliddewo abanene abatakumanyi nga bava mu njogwa ate zootya wallah tumutegeere Allah bwe tunategeera Allah tojja kwanguyirwa obulamu bw'ensi eno bwe tunategeera ahadu samadu lam yalid wa lam yulad tali kijja tumenya ku nsi qawiyu azizun fa'alun lima yurid dhi quwwati almatin hadha huwa Allah akoowoolwa noga nti Allahu akbar byasoose wano ebyo mwana Adamu wobitegeera makulu gaabyo n'ekitiibwa kyabyo ogwamu amalala bw'oba ovuga motoka osobola ogifuka kunoga nti ayogeddwako yaani akbar
Allahu akbar talina kinene wagguluwe yakola amagulu g'otunula mu nsi fi sittata ayami thumma stawa n'atebenkera ku arisi ya Allah n'abanga akukowodde nga bw'atukowodde n'obanga otudde waakwagala lwaki teweewaana lwaki teweeraba ng'oli wa kitiibwa n'atumira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga talina kyamutumya okujjako okuba kyakusaasira eribwe Yakubu kwani bali basahaba abaali babunaani yagaa nti mmwe muli bannange naye baganda bange gwani ekyo kyokka kikukkakanyi nga yakwogerako nga tobangawo leero lwakutaano bw'oba wamusaalidde bamutegeezezza Madina mu kabuli gyali ne bamugamba nti Yakubu oba Budala oba Fatuma oba Kulusumu ali e Uganda e Buganda akusaalirwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'akutegeera gwe ataaliwo myaka 14 n'omusomi naye bw'omusaalira mu nnaku lwaleero ekiro kyaleero oba olunaku lwaleero okutaano mu mirimu egisinga obungi egirimu bbali egizisowa okusaalira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musaalire buli bw'obanga omusaalira otona ku poliisi bw'oba mu transport nogala oli balagenda ogikwata omutraffic kasi omukulu atwala lijoni oyo n'aba mmanyi noba mu education oba olina ssomero nogandika saakulya amasomero oyo mutegeera sala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ogamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam saakulabako nakuwulira saalaba ku basahaba wabula nasoma Qur'ani nensoma hadisi nenkukkiriza naye okusalira ku nkusalidde sallallahu alaihi wasallam ombeererangawo bwe babanga bantadde mu kabuli babanga bantadde mu kaseera k'okubuzibwa mu ntaana Hatuwe tujukize bgani Allah faraditu billahi rabba okiriza wasiima nga naye akutegeeza walega nti bwasiimirwa nabasiimira ni'mati kwenjagala ni'mati ekyengera kyange naye okiriza mu ddwanga nti Allahumma raditu billahi rabba wa biislaami diina wa bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya yo ndogendo gitula nga yeetooleka su'alul qubur su'alul qabri kubanga okkiriza Allahumma raditu billahi rabba nzikiriza Katonda yemki ye mulezi wange siba tukisoma Allahumma raditu billahi rabba nga gwe wennyini tunuulira bw'oba oyimiridde obula n'okufukamiramu oba ne weeweta Allahumma raditu billahi rabba nasiima nakkiriza nayagala saakakibwa Mungu okubanga ye mulezi wange أقامت عباد أعوذ بالله من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دنيا يتتوانيا لا يكون ينبغي نحن أولياءكم في الحياة الدنيا بنغفو بابو بيزي مkwano gwa osi traffic gwandegeya oba mukwano gwa osi kawempe oba omanyi omanya siraje bakaleke ozimba nenoganya Allah raditu billahi rabba nga yakuyogadde dde wali mu ayatul kursi ganda Allahu walladhina amanu ayi jibane tujitunulire nga nnyo fuka buga nti munne n'ekyalo kijja nti oyo sebu adisi munne bonna bakeerega mwami Yunus ne bagambye ebizibu bye nafunye buli mukwano gwa osi noga leero no tekijja kusoboka naye nja kutwalayo ku Lwokuna bodda mu kisenge kazo ennyambala y'ojambala ebana towuliranga naawe nnyini yeringa gwemenya naye noga Allah raditu billahi rabba yakunyonyoze waliwo ayati zetutunuulidde agaga alam yajidika yatiman fa awa kyali ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwabanga kyakulabirako gye tuli ekisinga obulungi atunyonyolera tugamba mwagala okutegeera Allah fattabi'uni eyo aya kati gijja ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyeteekako gwe Yunusu hamwenda alam yajidika yatim fa awa wa wajadaka dhalan fahada gyeggyeko gwe Saibu gyeteekeko Yunusu gyeseeko maayi gyeteekeko nti bwe nali nsoma okuva mu P6 waliwo abaawanduka bwe najja ku kibuga nga nsoma mu ddiro lya muganda wange waliwo abaalema ne badda mu kyalo omwezi gwe wajja ku kibuga olunaku lwe wajja ku Kampala eriye yaluyingira nga bweyingira nga yakiremwa nga yali muyivu okusinga yali w'amaanyi okusinga famire ye yali yabbali ogutamanya yo
kati Mungu abuuza gwe antunuulidde tewajja mu kibuga tewajja Kampala bw'oba atuukira mu ddyo lya muganda wo wali wa bbeeyi eriye yatuuka mu kibuga n'atuula emakka n'emagazi nga talina mwana wa nnyina gw'amanyi Mungu kati abuuza gwe nti ate myejiketifa awo tewatuuka ku kibuga nga tolina akumanyi kyakuza maagaraka birabbeka lekani mwasunsula ggwe nze akugamba naawe antunuulidde Mungu gwe gwabibuuza tetwakuwambaatira kitaawe yatalina ssente ne tukuyamba n'osoma yunivasite n'ogimala famire ekwajja okuva nga dokita n'aweererwa gwe n'osoma ne kitaawe neyebuuza nti omwana budala yatusomera ewaffe tetwali basomi ekyo kyali kikukkakanyiza noga nzaani wali otunuddeko noga nzaani ng'olunaku lwe najja ku kibuga olunaku lwe nayingira Kampala waliwo eyaluyingiranga bwe nayingira ng'alinako omwana wa kitaawe oba nnyina yamulemu ayaddayo wali otuddeko awo ne weebuunya noga nti nzaani ku kibuga nga najjako nga nezipangisa enjusi zirina ku Kampala najjako nga siina mulimu gwe nninako najja Kampala ne bankasukira ebintu ebweru nga leero oli muyiyo tudde eri Allah tutegeere Mungu ow'ekitiibwa tujja kuwangulira obulamu bw'ensi eno Allah tumwagale tuteeko okwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tuyitirize okusala hamsa sala tujjenga mu swala ebigambo bya Mungu yabikuwa gwe tunuulira omuzikiti waba tunyonyo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eswala amadaala geyina gy'osalidde mu masajidi naye ebizibu byensi babitutawaanya edduwa gye tusoma nga tufuluma egamba etya duniya si yetumenya Allahumma ftah abwaabu birahmatika ekyo kikuleeti mu swala kandi Mungu mbadde ku mudaala bigaanyi boda nzizo olwaleero zigaanyi kanyene nsale buzikiti sahaba omu batunyonyaga nti bwe yanga afuluma yakwatanga wakati w'emiryango gyombiriri n'asoma edduwa eyo ng'agikuttemu bw'ati daga Allahumma ftah abwaabu birahmatika odiba Mungu tuukanga mu mbeera ng'olina ebikutte mutegeezi nti Mungu otunyonyola mu Qur'ani daga Allahu alladhina amanu Mungu gwe munnange naye otya istaqaamu bw'olaba munno leero muyina mugamba yayabika ogwo teguba mukwano naye Mungu tumwagale twagale byajja ne omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam twetunuulirenga ebyengera byatuwa bitwanguyize kumutegeera Mungu ebyengera byatuwa oba ayinaini oba maaso walisaana washafataini bitwanguyize kumutegeera Mungu buli kyengera kyeyakuwa kikwanguyize kutegeera Allah damu ndabirwamuyo damu makaago ge wazima ng'ofulumya emmoloka mu galaji otunuulire ng'ogitadde wali etokoto gitaddemu ekisimuluzo etokota ogende Mungu nzaani ng'abantu bali mu Kampala ne badda mu kyalo abantu nga twafuba nabo ku yunivasite nga twasoma nabo ne bafuna nga diguli ze balina tezimanyi zange nga gamba nti emirimu gyagaana kaga nagendako nejjamanyi era nadda wabulika nti wafe anfusikum gwe wennyini budala gwe wennyini maayi oliko akabonero akakulaga okutegeera Katonda wo gwe wennyini basheeka bayimirira n'enkyanyugu ne basoma ebyafaayo tarehe z'abasahaba ne babanyola omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mungu yamanya ng'emitima gijja kuba mivumu kati agambe nti gwe wennyini wafe anfusikum gwe wennyini antunuulira naga okugamba oliko akabonero akakumala okutegeera obwomu bwa Katonda hainaini maaso amaaso walisaana washafataini obumwe obubiri bwokka olulimi oluli mannyo buli omu weefuula ekyo ng'ojja ku bubumu abo Mungu bwe yakola olabe ky'onootunula taka eriisa erimu olaba obuzibu olwoba nabyo mukutunule ng'otunuza limu weebaza ebyengero ebyo ebibiri weebaze Mungu okumutegeera ng'otunuulira kwatakiina wali otuuseeko mu swala n'otunuulira atawulira naye ng'ate mu swala mwali naye ng'ate tayogera ng'ate Mungu swala gimwagaza
walioze kabalogana yatenze tuderi Allah tumutegere muri mbeera zonna okwazina obwazini bw'okulira nga zitoya gamba nti asoose okwogerako wago nti Allahu akbar yani alimul ghaibi wa shahada alimun wallahu ala kulli shay'in alim waliojisomera ogifumiitizako nti Mungu yekka yamanyi olunaku lwendiva ku nsi qadirun muyinza nze akugamba naawe teriyo ne bwaba dokita amanyi lwaliva ku nsi naye okujjako Allah kyakubuuza mu aya gye twatunuulidde kaifa butya budala kaifa butya swalahe kaifa butya bwe maayi katonda bila n'omujeemera katondawo kaifa butya akuwadde amaaso ge akwirako obuyinza obutasobola kutonyeza ziga bw'aba yagaanyi atali kutonyesa bw'oba tuyagala litumye tobanga kaawo n'ogeetaaga gajje ne gabula kyekitono ku mwanadamu kyekiwanda byenga ekyalo ekijja okunyika obunyiza eriiso ne litonya naye bw'aba yasazeewo Mungu kugaana olinyiga tolyagalangako ne libula kirika kisobola tudde eri Allah wasuyangege tudde eri Allah tumutegeere alimun amanyi w'olisirikira wendisirikira amanyi abalinaaza nga sibamanyi alireeta abakunaaza nga tekulina omu guwassa mu kiraamo kyo alireeta be bali kuziika nga si walaama mu ddaama eryo akukyusisa kyewasazeewo atusaasira enjagala yaffe neekwatagana n'okwagala kwe akyusa enteekateeka zaffe huwa Allah tabuuzibwa la yus'al tabuuzibwa Allah tugaye nti dhul arshi al-majid fa'alu lima yurid atebenkedde ku arusi ye ali ku namulondo ye y'ekitiibwa eyakwagaliddeko oyambala ojja osaala ejjuma eyakwagaliddeko nga bwe wasiimudde eka n'okusigana n'okwagala kwe ng'oli wakusaalira mulago n'akwagalirako kimu kyakubiri gye bali nga baayagadde bajja basaalire wano nga tebatuuse eriyo abaateeseteese abambadde ekkanzu ng'egenza okuyimirirawo ejjuma nga bali mu ssanda ayeyambadde ekkanzu nga yakusaala jjuma ng'ali mu ssanda alinda kusaalirwa ali kulekawo olunaku ne baazina hayya ala swala nga ku mugongo gw'ensi kw'oli naye nga tovunaanyizibwa mu balina kusaala wallah eyakusaasira n'otodda wammwe mu kyalo eyakusaasira okusoma kuwasoma ne kusisinkana n'ebyo byewasomerera eyakuwa kyewalemwa eyakuwa kyewafuna nga kiriko eyakiremwa nga naye yali akusinga amagezi n'obulamu eyakusaasira nga wakola ekyalemwa eyakisomerera eyakuwa obusobozi obwawasa omukazi n'afumba owuwa omwaka n'azaala n'abaana ngeri eyamuwasa nga teyasula kiro wuwe ngeri yamulina yakafumba emyaka egisinga egyewewuwo naye nga tamuyinaamu mwana tudde eri Allah tutukuze emitima gyaffe twagale Allah mu buli mbeera zonna fi sirri wal alaniya mu kyama ne mu lwatu layila wa nahaara ekiro n'omusana nga tuli mu bangi era nga tuli mu beeyawulidde abatono nga tuli mu bantu abasatu oba nga tuli bw'omu tumutegeere Allah olunaku lweyandekedde naawe lwakulekedde talina kyakulesezaawo okuggyako kumwesinza nga gwe mulimu ogwakutonza gukole yakumalire gwe ebikumenya gwe omukazi wamuwasa kukulabirira kukwoleza nakugolerera ayinza okujeera ku kyoyinako obusobozi naye bw'aba akujeemeddemu ebyo ebyamuleesa osobola okwanguyira okumukolera bye yeetaaga tumuleeta abakazi tubawasa kutulabirira n'omuleeta n'akola ebyo ebyamuleesa ekkanzu n'ogyagala n'ogijjayo nga weeri engatto nga yazikubye n'ovaayo ku mulimu n'akkulisaayo
osobola otamuwa kye yeetaaga kwekyo ky'olinako obusobozi era ky'otalina otwala omutawaana ogukyetondera nogamba nti sorry naye wiiki eno sisobodde naye neddako naye bw'aba takoze ekyo kyewamuleetera kati nabwe ekito Allah akugondeza bw'owasa ku myaka 3 akwagazisa bwe wajja ewaabwe ku myaka 25 n'amukugondeza n'akuwulira ng'olina omwana gwe omuzaalamu Fatuma P7 nagadadi sijja kuddayo kusoma nga mwana wo Mungu n'amukuzitooyereza n'akugondeza gwe weleeta kwana mu 5 oba 2 n'akuwulira okusinga gw'ozaala teri amugondeza okugjako Allah akutaasa essajja eryakuwasa n'otuuka mu maka gaalyo nga sittemu ne likwagala bwe liba eggwagwagwagwa ne lidibya abaalizaala oyo Allah yaalikugondeza mutegeere tumwagala ajja twanguyiza obulamu bw'ensi eno teri kijja tumenya bwe tunaamwagala dereeva bwe muwe morokayo n'alipootinga ebisale nkakasa temuba nambiranyi omusomesa bw'omuteeka mu ssomero n'akola ekyo ky'oyagala omwanguyiza n'omusaala bw'agenda okugamba ogumwongerezaako tumwebaze Allah ova n'okumutegeera tumwebaze nga buli ky'omwebaza kiriko eyakiremwa buli ky'omwebaza kuliko eyakiremwa ng'alina emikono gy'olina ng'alina amaaso g'olina bwe tunaamutegeera tujja kwanguyira obulamu bw'ensi eno buli ekitumenya kijja kugonda tuzzeeko okwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyajjanga rahmata ilaina kyakusaasira gye tuli musaaliro olusaliro olw'omusajja nti Allahumma salli ala Muhammad nga mutima gw'otaddemu ekigamba nti teriyo alimpoleza yawmul qiyama okugjako ye mukwane wadde tewamulabako abe munne agambye Mungu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an nti abaagala okumutegeera abaagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwamwagala okusinga min walidihi eri omwana wa walidihi ne bakadde be omwana akeera nti tonzaalaga n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taliyo lwaligamba nti ndibuleka okuwoleza yawmul qiyama alireetebwa ng'oteereddwa mu ntaana bamuleete bamukubuuzeeko kye tuyite tugambe mu ddwaliro nti ebintu ebisatu bye tusaba bw'obanga obitaddeko amagezi bikujjukize nti byensaba bizibu bya mu kabuli oba kunnyanguza byetera Allahumma raditu billahi rabba wa biislaami diina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya biteeke mu kifo ojja kulaba ng'otambula oli wa bbeeyi kwalina omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atalina kyeyalekayo atalina kyamutumya kyataatuukiriza eyatumwa gye tuli nga kyakusaasira bwe tunaamutegeera Mungu ajja kutwagala bwe tunaamutegeera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mungu ajja kutwagala musaalire omwesibeko omunywerereko ojja kulaba ng'olina ebizibu by'osimattuka kulw'okwagala omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kisoboka okwagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'otategeera Mungu n'otategeera Allah kisoboka bwe tunaamwagala tujja kwanguyira kubanga yatutegeeza Allah by'ayagala yatutegeeza Mungu by'atugaana yatutegeeza Allah ebimusanyusa yatutegeeza ebiseera ebitusiimisa ebitwanguyiriza mu kusaba Mungu okwanukula edduwa zaffe tumwagale Allah ajja tugondeza abakyala batwagale twagala omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja tugondeza abaana batuwulire bwe tunategeera Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja tugondeza akantu ennyingira yaako ajja tugondeza akantu kyekizibu eriyo edduwa bannange omutegeezezza ategeeza nga mpuzika ebigambo sallallahu alaihi wasallam nti era akabbira rakaataini era akabbiri kabula ez'olubereberye nga tunnasaala swala ya subuhi olubereberye nga tunnasaala swala ya subuhi zisinga duniya wa maafiha mufasule nabadde nsoma ekitabo kya lakara islamu wal iman yazinnyonnyonaga nti era akabbiri ng'omuntu wazisadde zitwale ng'olina we watereka akasuwa
ng'olina we watereka akasuwala era n'okaaba n'omukyala abaana bwe bagenda naye abaana haji bagenda badda kutta basomero naye nga gw'olina akiba gy'otayagala haji ati amanye tenayogera nawe sinamanye tegenda kukola naye nga gw'olina oga nti ewa haji Hussein eyo eriyo abiri go yagaŋŋamba nagazi bwe bunyeevu bw'oba nabwo nga wazisadde obunyeevu bwa riziki kibanga ng'olina akiba olina kawatereka olina akasuwako olinamu ekizike mu waleti mulimu akapapula ak'omusaayi mu kitambulizo kyo bw'oba omuntu eyasaddeeza akabbiri nywerera ku yesu omuga nti Mungu nazisadde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina kyeyayogera ng'ajja kwagala kwe bw'abanga bubaka nga gwo bimulagidde mukakasa era mukkiriza Mungu nze wendi siina kyendi okugjako ekyo kyonfudde siina kyenfuna okugjako nga gw'olagidde siina lusito lwenzito okugjako nga gw'onzitowezza we Mungu nze nakoze nga bwe wagamba era akabbiri nazisadde n'essubuhi era kyekyantonza ku kwesinza naye nze weeni ntunula nga bwe njagala simugirabe bwevuga kwesigamire Mungu ate nahnu awliyakum fil hayati dunya ye munno bannange byava munne tuleme kusimba baina haula tusimbeyo ku makya subuhi ate bw'ogisalira toleka naye bino omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera ddala bituufu saalu bimulekeru nti Mungu haqqa sidiqa eyalagira ennyanja awataali makubo Firawuna n'ogateekawo n'ayingirawo eyataasa Musa n'omuyisa ku mugga eyataasa nabiyuka Yunusu ng'omujja mu kyennyanja naawe weseeko ebibyo bwe tunaategeera Allah tujja kutandika ng'ogenda nga tubaluyinga emigaso Mungu we yali akujje mutuukirire basebe omugenzi seeka ddala gwe kiki Mungu kye yakoledde n'atukolera ng'olaba kyamagero Islamu tajiba twagale Allah iyyaka na'budu tujogere nga tujikakasa ihdina siratal mustaqima tujogere nga tujikakasa mitima gyaffe twagala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbakutiranga sejjemu okumwagala mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okwagala Mungu buli mbeera zonna okumutegeera mu mbeera y'essanyu n'obuzibu ajja twabwiza ebyo bitumenya summa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلوات والسلام عليه ربي twatunuuliddeko ayati Mungu mwatubuuliza naga nti alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fahakhana wasulaku mu ddiro lya mukulu wo Mungu n'akugjawo n'osoma n'ofuna diguli nga yatuukako mu pipfo n'omala n'olivaamu n'ogenda okufuna omulimu n'ozimba amaka nga mukulu wo bwe yali afumbiza muwala we yamuleeta mu lujjaalwo kyali kikunyuka mutima gwoge Mungu zaani nga mukulu we watuukira ma yakuwa ku mulimu ng'ovudde mu Kampala okutunda mu dduuka lye nga takyalina mudaala ku kibuga nga amaduuka olina 3 ku Kampala nga mukulu we yafuuka ensonga watuukira talina pikipiki ku kibuga ng'emmotoka olina 3 kuliko ne pikapu egenda mu kyalo jjawo okutegeera Allah ebyo bikuwa okutegeera Katonda nti muyinza zul arshil majid fa'alun lima yurid akutwala gwe nga wasoma kubala bitabo n'obibalira atasobola kuwandiika linnya lye huwa Allah akozesa eddwaliro n'oteekamu dokita nga nyiniryo tomanyi kuwandiika akuwa obusobozi n'owolera omwana n'amala yunivasite nga bakusinga sente ku kyalo tebalina bamalako siniya 1 maagalaka kitiba jamaa tufukamidde nga tubeegayira mu kutegeera Katonda bakitaffe gwe gwatuweerezesa fe tutuusizza ogwaffe barraga lisana wa adda al-amana muri babajulizi yaumul qiyama nti baali tugamba
shekhe yansomesa nga maliza kutuba yange yampe bigamulaga ndi gwensomesezza bwe weekwatanga ku bisimillah nga yokka gye wajja we wasomera nga yokka gye wankoppako nga ndi bisimillahi rrahmani rrahim n'ogyekwatako mu bulamu bw'enseero bw'obanga obubi mu nsi ojjanga ku ntaana yange n'okuunako omusumaali nti mukaaga Mungu amusaasire naga gwensomesezza bwebe bisigadde bigayi naye n'okwata mu bigambo byenjigiriza nti bisimillahi rrahmani rrahim n'oginywererako n'ogisahakkako n'ogikolerako mutuufu wogikolerako n'oba bubi mu nsi ojjanga n'okuwona ku ntaana yange omusumaali gwayi nti mukaaga Mungu akwongera adaabu mu ntaana gy'oli wampa ekigambo kye neekutteko mu nsi ndi bubi nkibawa abantu b'emulago Ibulayimu amanyi we banziika agekwatangako basimala n'oginywererangako n'ogikolerako n'ogitegeera obutuufu bw'okugitegeera n'olema oganza ow'omusajja abakyala ng'oba n'owasaba banoba n'ogyekwatako basimala kwanoba ng'ojjanga ku ntaana yange mayiro sisusa 10 banziika ekitone nnyo maliriza mbawe ekyokulabirako lufula nga bwe lubeera lufula omukinjaazi akulira okusala ente asoma ki bakuwa obukinjaaje bwa lufula oyinza okulya entula waliwo agisuula nga tonnajja ogiyita enkaafu bigambo kye bisoma basomerako suula ya Qur'ani basoma ki kinywerere kuge nti Mungu bwizi bwange bwe nnina okumanya kwange kuli mu bisimillah nkakasa bigambo byo linnya lyo kukakasiza nga nkakasa oli Rahmani ate Rahim ntamu binkutte tudere Allah summa salatu wa salamu ala nabiyina maulana Muhammad ibn Abdullah salawatu wa salamu alayhi rabbi inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima bakadde banga abitibwa tuze emitima gyaffe eri Allah tumwagale mu buli mbeera zonna tumutegeera gye twangwiza ebyo ebitumenya tukole omulimu ogwatutendesa ku nsi nga gumwesinza ebisigadde ajja bitumalira tumenyeka n'ebitali byaffe mu kumenyeka bitumenya naye tunategeera Allah bwe tunategeera Mungu ajja tumalira ebyetaago byaffe bafiraawo abaaliwo baali babaddewo bazze ebifaananyi ebibafaanana mu nsi teri kyaba mu bataasaako okujja ku baategeera Katonda waabwe teri kubonaabona labuzi bw'olyoddemu obutayitwangamu mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olina ekyengera ky'olina nga gwe tokimanyi naye ng'eri yakisaba ewa Mungu gwe kyoyita ekizibu ekikwasa ekikutta okugenda mu ssabo ekikugadde okugatta ku Mungu kino kino eri yakisaba ekyokulabirako bw'aba mwana nga gwakumenya okafuwadde okuva ku mateeka ga Katonda olw'abaana bokufa eri atamufunangako nga Mungu byonna emuwadaga nti Mungu yanimpadde kafazaali nemmanya we naziika rabbana taqabbal minna innaka anta tawwabur rahim wa tub alayna mawlana innaka anta samiu alim rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na rabbana la tuhammil ala nafsina kama hamalta alladhina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين أنت مولانا فانصر على القوم المنافقين أنت مولانا فانصر على القوم الخاسدين أنت مولانا فانصر على القوم الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى